nze tera nnyo bagamba bo breaking up n'omuntu muwe space muleke because eyo space gyogenda omuwa agenda buli lw'omwekubako buli ddakiika nga mwaka breaking up omujjukiza ebyo ebimuleetedde okukukyawa biri fresh biwundu bipya kati gwe buli lw'omwekubako nsonyiwa tuddemu blabla atunulira ddala omuntu gwe yeetamwe nagayo ono lwaki tanta kati gwe muwe mu space muleke dda ku bibyo genda okola ebibyo mwesonyiwe omuntu akugambye nkukyayi sikwetaaga muleke buli lw'omwesonyiwa omuwa space ey'okujjukira ebibi n'ebirungi nekyo olina okumanya ebibi biggwaho mangu mu bulamu bwaffe y'ensonga lwaki okula nga maama we yakubako ebisapatu n'omunyiigira n'essaawa eno nga bw'omulaba kugamba naye maama nsanyusa okulaba omugwa mu kifuba tojjukira nti yakubanako ebisapatu n'ogaasiriddamu kwogera na maama okitegeera yakuteeka waggulu bw'ati n'akukaliga emiguwa n'akukuba kibooko naye tosobola bijjukira essaawa eno because time yayitawo time buli lweyitawo tujjukira birungi ku bantu ebibi tubyerabira y'ensonga lwaki luli nali nkugamba nti abantu bangi mu biseera bya Amini bagamba Amini ono Amini asaana kujjako bananga abantu baffe bafudde mu biseera bya Amini essaawa eno tulina abantu abagamba Amini yali ayagala nnyo eggwanga Amini yali musajja mulungi Amini yali wa kitalo nnyo lwaki gwe abantu bawe space buli lw'obawa space beerabira ebibi ebirungi ne bitandika okudda y'ensonga lwaki ne ex wo bw'omuleka nga tomufaako gwe n'omulekera bibye n'agenda bibye bw'oba wali okola birungi ng'ate ddala yali akwagala oba sinakindi ayinza n'otuuka eyo n'alowooza nti ye wali awalungi atomereddeyo ng'ate ebibi aba yabyerabira tajjukira nti Sebakije yankola kino na kino na kino atandika okujjukira ebirungi naye Sebakije banaye kale nzijukira bwe nali awo kumpi naye nangwa ne mugwa mu kifuba kale nzijukira bwenti kale Sebakije yankola nga bwenti kale nzijukira twagenda mu kifuba ekiti ebirungi nga bitandika okuwamba obwongo ate ebirungi kazita bitandika okuwamba obwongo nga ex atandika okwagala okudda yes naye waneeno ngo yakakuta buli lw'omubeerako buli dakiika akanyagamba ye kino lwaki tekinvaako because buli ky'omunnyonnyola essaawa eyo kiwulikikanga kasasiro naye kati gwe muwaakadde muleke ajja kuddayo abirowoozeemu naye ali naye Sebakije ono gwendeka abadde ampisa bw'ati ne bw'ati abadde nedda ogenda okulaba akasimu si gwe okubye ogenda okulaba obusimu butandika because abantu beerabira ebibi buli lw'obawa space ne bajjukira ebirungi era nze abantu bamanyi okumbuuza nti kati ex wange mukomyawo ntya ex wo togenda mukomyawo nga buli dakiika ogenda omwegayirira kubanga ofaanananga ekitagasa respect yourself ex wo muwe time muwe space genda okole ebibyo kola ku bulamu bwo kyusa bulamu bwo bw'oba badde tolina mulimu ogufune bw'oba badde tolabika bulungi otandike okulabika obulungi bw'oba musajja okoleko kajiimu omubiri gutandike ne ku internet bwe kiba kisoboka obuleko bw'oba omuntu wa postinga just bintu biri nomo ebya bulijjo to posting ezo quotes I wish they simanya when the wrong one loves you right ebyo ebintu ebyo bipost ebyo because byongera okulaga ennaku gy'oyitamu genda bula olina kubula kulabira onagamba akyalumwa asategera nti okyalumwa nga naye natti ayongeza guguma agamba yeye bakyandowoozaako mwesonyira ddala n'omwerabira ba ex abasinga bakomawo babeerabidde ex olina mwerabira ex bw'omwerabira naye n'atandika okwerabira ebibi bye wamukola atandika okujjukira ebirungi egisinga yagenda n'okutandika okukubira oba okuweerezayo ka message hi some checking bannange abantu mukyawa okitegeera naye buli lw'obeera nga buli kaseera omujjukiza bibi byereere buli ky'omugamba akulabira ddala ng'omuntu atali serious naye buli lw'omuwa space ebintu ebyo na internalizinga
n'alowooza n'omuwa space naye n'ategeerera ddala nti kumbe Waswa asobola okugenda bw'ati n'ataddamu kunkubira yadde kasimu. Waswa yali yankyawa bw'ati mu bwongo atandika okurealizinga nti si wa kitalo nga bw'abadde alowooza. Yes, so byebyo nno